Ekibiina kya NRM kirangiridde nti omwezi ogujja bagenda kufulumya enteekateeka z'ekibiina mwe kigenda okulaba nga balonda obukulembeze obw'enjawulo nga kw'otadde n'akamyufu k'ekibiina. Bino byogeddwa ssabawandiisi w'ekibiina Richard Odrong gy'ayongedde okutegeereza nti enteekateeka eno bagenda okufulumiza butya abakulembeze ab'emitendera egisookerwako bwe bagenda okulondebwa. Very soon, by end of this week or early next week, we shall be announcing our roadmap for updating the party register, having structured elections, having primaries at all levels, and then building up to the election of leaders at national level, where all the SEC members are going to be re-elected. Ayogedde ne kalulu akabindabinda ak'eddokolo ng'ono agamba nti bagenda kuwagira eyakwatira ekibiina bendera mu kalulu ka bonna mu kulonda okwa Lwomubiri-21. The Electoral Commission has given us a roadmap for the election to replace her. As a party, we have our flag bearer, and the party will fully support the flag bearer because we do not have any reason why we should change a flag bearer of the party. And the members of the party at the grassroots and the district have already convened and have agreed that we should all support the flag bearer, and we shall move on the ground to support the flag bearer. And we believe that we are going to win that election. Awakanyizza n'ebyali byogerwa nti bali mu kusendasenda muwala w'omugenzi Cecilia Ogwal okwesoga NRM. We did not reach out to anybody. We went for the burial. Honorable Cecilia Ogwal had a personal relationship with the chairman of the party, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, and that relationship was personal to Holder. It was between the president and the Honorable Cecilia Ogwal. Now the others, definitely we as a party, we already had a flag bearer, like we told you. We could not artificially change a flag bearer. Omwogezi w'ekibiina kya NRM Honorable Emmanuel Dombo agamba nti ng'ekibiina batandise dde okuyega abalonzi n'okunoonyeza omuntu waabwe akalulu. Kyala Jeneta Adongo yakutte bendera yaffe era nga NRM gwegenda okuwagira kubanga ssemateeka w'ekibiina bw'atyo bw'agamba. Tusuubira buwanguzi era bwe tugenda okukolerera. Okwogera bino babadde bandiza omukungu okuva mu embasi y'eggwanga lya Bungereza Joy Dashley akyadde ku kitebe kya NRM okuwayaamu n'abakulembeze b'ekibiina kino. We also spoke about opportunities of trade between Uganda and Great Britain and many other issues of refugees, crisis in Africa, in Uganda. And indeed, he was thanking Uganda for hosting refugees and also thanking His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni for being elected the chairman of Non-Alliance Movement. Zanjuddwa, Crossroads TV, Omunnyo.